abatulaba mu kaseera kano tufunye amawulire agalaga nti waka wa Wizo Manizo walumbiddwa abantu abatannaba kubanga bategerekeka era ne bakuba ennyumba ya ebirabirwamu byonna eby'omu madirisa n'enzigi ebisinga si byonna nebyatika. So tuddukiddewo okusobola okulaba nga tutuuka mu maka gano ku ground okwetegerereza ddala embeera nga bweri na kiki ekituufu ekiyinza okuba nga kituuseewo. So muneegatteko oba oliawo tuyingire eno munda okusinziira nti tumaze okwennyonnyolako tujje tubaweereza ebintu ebigenda mu maaso mu nnyumba egambibwa okubeera nti ekubiddwa abantu abatannaba kubanga bategerekeka. So bwe ntunulatunulamu ndaba amaaso gange we gatuukira nga ennyumba ekubiddwa era nga lino eddirisa lyo lyasiddwa liraga nti limenyefu. Okusinziira ku batunnyonnyodde batutegeezezza nti amayinja gakasukiddwa kuva wabweru, teri muntu n'omu ayingizza maanyi oba amenye kuyingira mu kikomera kino asobole okutuusaawo obuvune bwonna. So waggulu tulaba ng'endabirwamu emu ekubiddwa era ey'oluggi bwetyo nayo neba nga eyatika, ate era mu kaseera keekamu endabirwamu endala era ku luggi waggulu nayo ekubiddwa bwetyo neba nga eyassibwa. So yembeera eri wano tugenda kuba nga tukuwa byonna ebisingako ko wano. Kale yonna gye musinzira okuba nga mutulaba okosaako okuba nga mutuuliriza wano we tuli ge maka ga Wizo Manizo era nga ku social media ndoza eddakiika nga 6 ataddeyo n'alaga nti ennyumba eno bagyasizza abantu abamu abatannaba kubeera nga bategerekeka. Naye engeri kiri nti mbadde kumpimpiko wano neŋŋamba kampitirewo tulabe kiki ate ekituuse ewa Uncle Wizo. Ndi n'omu ku bantu abaliwo abakuuma ewaka nga bwe mukimanyi nti Wizo y'omu ku abo abagenda okulaba nga bajjanjaba mukulu we omukulu Chameleon oba Dr. Jose Chameleon ku bulwadde obugenda mu maaso n'okumusumbuwa mu ggwanga erya America. So ndi n'omu ku bantu abakuuma ewaka wano abasobola okuba nga bagenda tunnyonnyola kiki ekigenda mu maaso kiki ekyabaddewo. Boss, kiki ekyabaddewo? Abatulaba n'abatuuliriza abasajja batulumbye essaawa nga 6 ne bakasuka amayinja waggulu naye tetwabategedde bulungi. Omu ku ffe yafulumya wabweru n'ejambiya ne badduka. Temwabategedde balumye essaawa 6 gwa kiro? Gw'emisana. Misana tuku. Misana tuku. Badamejinze batya bayingidde oba tebayingidde babadde wabweru nga bakasuka amayinja. Mwe mubadde gwobadde ludda wange omuntu? Nze nabadde munda. So biki bye bayonoonye? Bayonoonye ne basendabirwamu. Sa ne bakasuka amayinja ne moloka yabaddewo wano lwakuba teriiwo nayo bagyonoonyeeko. Motoka ki? V8 ya madam gundi ya Wizo ey'omukulu. So bayasizza ndabirwamu mmeka? Bayasizza ziri 3. Batagitinze bati ennyumba eriko ne gundi bagazi. Batagitinze bati amayinja agatuuka. Bwe bamanyi nga engeri gye bakikozeemu. So tebakonkonye? Tebakonkonye bazebuzi. Gwobadde oli awo n'otandika okuba nga owulira mayinja? Nga mpulira amayinja. Gyolo gyagenda ompeekoko I think ku bitundu bino. It's okay. Kale abatulaba gano ge maka ga Wizo era nga mu kiseera kino wentuukiddewo ng'omwana annyonyola agamba nti wano bakubyewo bukubi jinja. So ebirasi mubijjeewo. So wano wansi then neeri waggulu. Simanyi oba waggulu onaasobola okubalengezaayo. So ne waggulu eyo bakubye ku sayidi ya luggi era n'olwo enzigi zonna 2 ez'omu maaso zebonoonye. Ogaa zibadde sanga meka? Sanga 6. Zibadde saa 6. Ye boss. Olowooza baani abayinza okuba nga bakoze kino? Bendowooza kubanga abasajja bavudde eno waggulu. Waliwo mukwano gwange abeera awo neighbor
n'atunyonyola nti ababaddeko wabwera abo babadde bafangoni. Neiba yabanyonyodde. Neiba yatugambye kubanga tubadde tutidde n'ofuluma. Waka mbaddewo babiri mweka? Mbaddewo ne maddamu. Gwe naye n'atyo? Muganda wange ffenna ne tutya ofuluma. Okay. So mu kaseera kano fenga tututidde tuggulira tofunyeemu kutya? Lwakuba musoose kwenyonyolako nti muli bana mawulire. Otherwise tewali tuggulidde. Okay. Kale gano ge maka era ndowooza ojja basikirayoko ku bifaananyi biri. Omukulu Wizo wawangaalira asinzidde mu ggwanga lya America bw'atyo n'awandiika obubaka obutuuse obulungi ku mutimbagano ng'agamba nti mutowe Mayanja gyali ku ground temwetaaga kubanga ate musumbu wa ye ali mu ggwanga erya America agenda maaso n'okukola omulimu gwe ogwa caretaker oba omulimu gwe gwali mu kugezaako okukola ogw'okujjanjaba oba okulabirira muganda we. So madamu agenze ku poliisi okulipootinga kino. Madamu yakubiddeko abapoliisi ne bajjako wano. Abapoliisi babadde bakatuuka ne bagamba nti ababadde wano abatusumbuyemu nti bakiriddeko wansi wa Palaso ku studio. Abapoliisi bwe kuvaawo wano. Naye wa Palaso bagenzeeyo? Abapoliisi bagenzeeyo. Okay. So already bazze ne balikodinga statement? Tebanaba. Naye nga batuuseewo ku ground. Kale tweyanziza. Okay, ndowooza ebisingako kawo tugenda kujja tubibawe mu bujjuvu era mu bungi ku mboozi eno. Ngenda gezaako okulaba nga nnoonya omukyala Sandra mukyala wa Wizo ogambye abaddewo ewaka bino we bibeereddewo si kyo? Okay, so mu kaseera kano we ntuukidde waka nsanze afulumyemuko. What is going on? Kyekibuuzo ekigenda maaso kyekibuuzo ekyebuuzibwa kiki ddala ekigenda maaso era kiki ekireetera embeera eno okubanga esajjulukuka. Bwe tutunuulira distance eri wano tuli mu Makindye mu Kizungu, then ne tutunuulira distance okuva wano mpaka ewa Palaso ku studio ye ali awo Luwafu neeri nekkubo lyennyini lyokkiririramu wali noba nga ate otuuka ku studio ya Palaso, then okuva wano mpaka ne Palaso we yagenze ewa Alien Skin nawo Kinyana Mpindi twetoloolamu katini nnyo tewera yadde half a kilometer oba otuuse kuba eriddako obeera otuuse direct ewa Alien Skin. So gang ndowooza oba oli awo sigenda ziyita gang but entalo mu bayimbi ezitakoma. Nakondemiza ekintu kya Palaso okubanga yagenze mu maka agali mu family kyekintu kyekimbonna abantu abazze wano simanyi baani but kintu kikyamu okulumba enju y'omuntu nga muli mu famire ye n'ogenda maaso n'okubanga mwattu okijjanya abalimu tomanya oyinza okosa omuntu yenna. So we muwulidde amayinja muvuddewo mu position mwe yadde gavugira oba? We tuwulidde amayinja nze mbadde waggulu ne muganda wange abaddeyo wano mu studio waliwo studio abo. So awulidde amayinja n'ajja nampita nambuuza abaani abo neŋŋamba nga simanyi kwe kuvaawo amayinja nga gatabuse ne tudduka kwe yafulumyeyo ne Jambiya ne badduka ne bakkirira wansi babadde bawerako nga 10 ku 12 awo. Ani afulumye ne Jambiya? Muganda wange akkiriddeko wansi. Mwina be mulabyeko? Tulina be tulabyeko. Babadde nga bameka? Nze bwe ndabyeko babadde bawera 10 nga baggwererayo nga bakkirira nga batambuza bigere. Okay. Kale tweyanziza ebisigadde ndoza katubibaleetere ku Mukutu Viki Exclusive ebisingako awo mweraba.